Oli mulabi mulungi akyekuumidde ku channel ya Muzungu David Kadongokamu Music Analyst. Amanya nze Muzungu David nga bulijjo tubeera nga tugezaako okuba nga tugatta etoffaali ku kisaawe kyaffe ekya Kadongokamu. Ebintu bingi bye tulina okukola we tuba nga Kadongokamu ono tuli baamukuuma okugezaako nga abazungu we baakuuma country music waabwe okuba nga akyalimu ensa n'okutuusa kati. Tulina okuba nga tutambula wano wendi ndi ku bijja. Ndi Kyerima mu Bugerere, ndi Kyerima mu Bugerere. Kale gwe andaba ng'oli mu bitundu byeyo kimanye nti ndi wammwe. Ze mbalagako ebitundu ebyenjawulo gye nze mpita nga nkola ebintu bino. Olunaku olwaleero ndi ku kijja ky'omugenzi Christina Nansamba, ndi ku kijja ky'omugenzi Christina Nansamba era wano wenyimiridde kino kye kijja kye toza wafa omwaka gwa 1998 mwezi gwali gwa Desemba, yazaalibwa 1969. Omukyalo ono ekisa ky'okuyimba yakiyingira ng'ayambibwako era munnakyerima munne gwe ntegeezeddwako nti ku kyalo kino yamala n'avaako. Kasozi njala yagwa. Kasozi njala yagwa okusinga erinnya yalikolera mu bazira Gita Singers naye ng'ojja kumujjukira mu kibiina ky'omugenzi Hamani Basude ekimanyiddwa nga Kabulada Professional Singers gye yava. Kale oyo ye yaleeta omukyalo ono. Abasinga oba omumanyi ku luyimba olumanyiddwa ng'obwomu obwanamwandu, alina ennyimba ng'omulenzi wange, Patrick, Sente, Gilasi yange, ezo zonna nnyimba za mugenzi Christine Nansamba. Wano wendi we wali ebijja by'abajjajjaabe, ebijja by'abakadde be bino byonna tubiraba era nga we tugenda okubalaga mu maaso awo. Ndi wa mukisa nti ndi ne muganda wa Christine Nansa, ndi ne maama wa Christine Nansamba. Ndi wa mukisa nti ndi ne maama wa Christine Nansamba wali wano naye tujja kubanga tunyumyako naye. Yazaala Christine Nansamba Ndedda. So ebisingawo tugenda kubanga tubijja ku maama, naye tugenda kwetooloolamu mpola tubalageko n'ebintu ebirala ebiri amalala agali eri ag'abajjajjaabe, nkulageko ku malaalo aga muzeeyi nago ogalabe. So tugenda kwetooloola mpola naye nga we tuba nga tuli bakusitula ekisaawe kino ekya Kadongokamu tulina okukola ebintu nga bino. Yali mukyala w'amaanyi omujjukira mu kibiina nga Lukwata Advanced eky'omugenzi Livingstone Kasozi, era ne mu Kampala Music Stars namwo yalimuko mu kibiina kya Livingstone Kasozi ne mu kibiina ky'omugenzi Prince Jopo Kafeero, era we yafiira yali ali wa Prince Joe Paulo Kafeero. So bwe ntyo bwe nsazeewo olunaku olwaleero ekintu kino kibadde kimmanja okumala ebbanga lwaki situukako wa Christine Nansamba, naye essanyu lyenfunye oba oliawo liyinza okufaananako amasanyu g'emabega genze mbeera nago nga ntuuse mu bifo ebifaananako nga bino. Ffenna oba oli otya oba oli otya enkomerero yo egenda kubeera bweti. Naye gwe atalambulako banno gye baaterekebwa, ani agenda okulambula ng'okoze eki nga naawe obulamu bw'ensi eno obunnyuse? Kale ngenda kuva wano tutambule mpola tudde wali ate mbasomese. Ngenda kweyongerako eno. Ondaba bulungi? Okay, muntu wange omugoberezi wa Muzungu David Kadongokamu Music Analyst, nkujjukiza nti enteekateeka leero ngikoledde Kyerima mu Bugerere. Ndi ew'omugenzi Christine Nansamba. Christine Nansamba omukyala eyakuyimbira, omukyala eyali omusanyusa, omukyala eyali omuzinyi mu bibiina ebyenjawulo. Kale wano we baamuziika. Ku mukono guno ndabawo Matiya Gwana.
Matayo ku mukono guno ndabawo Matayo Gwana yafa nga 23 Ogwokusatu 1965 yawangala emyaka 9. Ono ye jjajjaawe era abafuna omukisa okuwulirako ku luyimba obwomu yono gwe yali alayira nti ndayira jjajjange Matayo ow'ettendo eyandeka nga sinazaalwa nze, yono gwe yali ayimbako. Then ku mukono guno ndabawo omukyala Basookakwavula yazaalibwa 1901 n'afa nga 15 Ogwokusatu 2012 yali atwaliriza emyaka 11. Ono ye yali mukyala w'ono. Nategeezebwako nti muzeeyi Matayo ono yava mu ggwanga lya Kenya okujja wano n'asenga kuno era n'afuuka omwami wa Kabaka ng'amulamulirako ne mulamula yali wano. Kale y'ono omukyala gwe baakola naye omulimu ogw'okulaba nti bazimba ensi empya. Kati we tweyongerayo erudda eri we wali taata w'omugenzi Christine Nansamba. Katugendeyo nawo tulabe. Okay, kati wano weenyimiridde ono wano wendi ondaba bulungi, wano wendi ono ye omugenzi Emilikwa Peter mwana wa kitange Emilikwa Peter ndowooza erya mwana wa kitange lye baali bamukazaako. Ono ye mutabanyi wa Matayo Gwana ye mutabanyi wa Matayo Gwana azaala Christine Nansamba. Ono Peter Emilikwa yazaalibwa mu 1903 yafa nga 17 Ogw'ekumi 2013. Ekyenjawulo mu katambi ke nakolako emabega we neetegereza ennaku zino bagata omwaka ne taata gwe baafiiramu, naye taata yafaako omwezi gumu emabega. Taata wange yafa nga 14 omwezi ogw'omwenda 2013 ne tumuziika Ivukula Mpande mu Namutumba District mu Busoga. Era ne taata ekirala kye yali asingako ono n'emyaka era yali agimusinga kubanga taata wange wa 1919 yafa omwaka 2013. Kati ku mukono guno ndinawo omulala gwendaba wano Mubweka Pascal yazaalibwa nga 3 Ogwokusatu 1946 yafa nga 4 Ogw'omwenda 2011 yono muto w'ono. Kati we tweyongerayo mu maaso nga tuvudde ku taata wa Christine Nansamba, mu maaso wano ndina omulala jjajja Maria Atyanga yazaalibwa Maria Atyanga yazaalibwa nga 2 Ogw'omunaana 1923. Taata wange ndowooza yali amusingako emyaka 4 yafa nga 24 Ogw'okutaano 2020 yatwaliriza. Ono Maria Atyanga ntegeezeddwako nti ye maama wa Ssaabanyala. Okay. Omukyala ono Maria Atyanga ntegeezeddwako nti ye jjajja azaala maama wa Ssaabanyala. So amaka gendimu nkulaga nti ga byafaayo nnyo. Nkulaze nti Matayo Gwana yali mwami wa Kabaka mu myaka gy'emabega eri. Kale wano nga we wali mulamula era amaka woogalaba gakulagira ddala nti si ga kaakati
era gakulaga n'amaanyi ge gaalimu. Kale nkugamba nti bw'obanga ofiisizza ng'obudde nga buno tunoonyeeko abantu bano. Christine Nansamba baatukolamu emirimu mingi, abamu tetwasoma naye nga tusomedde ku nnyimba z'abano, abamu tubadde n'ennaku yaffe gye tuyitamu naye nga nnyimba z'abantu bano ze zitubeezaawo mu budde bw'obwetaavu. Kale mbasaba baganda bange nti twerekereze nga tunoonyengako ku bantu bano. Muzungu David wenvaayo ne nkugamba nti nfollowinga n'onnyima follow, ekyamazima obeera n'omutima omubi. Olaba nze nsobola okuteekamu n'entambula, laba akafuufu konna n'entambula nzije nkuweereze, gwe wooli awo ku ddatawo kw'oba ondabira n'onnyima follow, bwe naakusaba ssente onoozimpa. Kale nkusaba nti tuwerekereze, followinga, sharinga, commentinga Facebook, YouTube.